Nazzikuno ng'emmwanyi kirime kya bbeeyi era kyabanga kizibu okusanga amaka akatazirima. Ng'oggyeko okuwerera n'okufunamu ensimbi, emmwanyi kye kimu ku birime ebyalwanirira ennyo ebyenfuna by'eggwanga eyo mu Gyekyenda, era nga bano baalimanga ekika ky'emmwanyi ekimanyikiddwa nga kibooko. Kirime kisobola okusitula omuntu okumuggya wali okutwala mu maaso. Nze nina eka 3 ne mukyala wange alina eka 1 yo nga ye eyo si yange, naye ate mu kuwaŋŋana amagezi tuwaŋŋanira wamu. Olwaleero bw'otunuulira abazirima abatono ddala anti ebbeeyi yaazo yakka nga kuno kosa n'obuwuka obubaliisa akakanja. Abantu bano ab'endebedde babadde bagenda nga babayitamu nga bagula n'emisiri nga emmwanyi zikyali ku miti ne bazibagulako ku bbeeyi eya wansi ennyo ne bagula n'ebikopo, naye kati omukyala ajja kuba asobola okujja agiyanikire bw'aba asobola kuba tulina sipeesi ayinza okugiyanikira ku kyuma awo ate netugimusunsulira ffe netumugulako kase. Mukyala Kato tumwagala nnyo kuba atuyambye nnyo tubadde tetumanyi naye kati kwe kujja mu misomo gino tusobole okumanyira. Habbat Lutwama ng'ono akola nga DC ow'Emityana aliko by'alambula ku nsonga eno. Tulina okukakasa disitulikiti yaffe nti gy'okoma okubeera n'omutindo osobola okubeera nti luli abantu baffe balinga batunda emmwanyi nga batunda kibooko, naye kati abantu abasinga obungi bw'oba otandise okuyita ne mu byalo batunda kase. Twagala tulabe nga ono omukyala owa Zikofi, omukyala w'omugenzi Kato, tulabe nga tukolagana nabo, tulabe nga batunda emmwanyi. Tusobola okubituukako naye kitutwalira obudde buki bwanvu, naye ate bwe tuba tukoze ku ndowooza y'abaami nabo ne bamanya nti ddala kituufu era kisaanidde kukolagana awamu n'abakyala, ndowooza kitwanguyira okutuuka gye tulaga. So omusomo gw'olwaleero tuteekateeka abakyala bano mu communities zaabwe gye babeera basobole okwerwanirira. Mu ngeri y'emu mu kaweefube w'okulaba ng'obutonde bw'ensi tebusaanyizibwawo, leero abavubuka begatta mu kibiina ky'obwannakyewa ekya Go Green babaza ekiwandiiko eky'okutwalira sipiika wa Paalamenti Rebecca Kadaga. Si baana bokka nenga n'abakadde n'abakulu n'abalema buli omu ajje tukungaanire ddala mu tawuni tumakinge. It's a peaceful march. Ekyaffe sikyali political tekiri ki ekyaffe ekiri butereevu era buli omu akimanyi kuba kati climate change oba enkyukakyuka y'obudde buli omu emukwatako nnyo. Bino babyogeredde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire otudde ku National Forest Authority nga kyakukwasibwa sipiika ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno. And we hope that the government can increase on the amount of learning and development skills they enact on these youth. For instance, at the university there aren't many courses as to do with climate change. At Makerere University, there isn't an undergraduate program on climate change. Membe Brian ne Julius Kiguli bakusakidde eggulu erino ku Lwabukedde TV.